They are not putting back. Juka bubiri guno gwefumba nagwa paka yasiga akasukereto oyo bamutwala ddanga akyali fresh. Nze sinnamatira nga nkyalaba ng'entaana ekyaliyo. Naawe kkiriza olaba kyembagandi tebannatuuka balina onnoonya entaana kulonti y'entaana nga maapu yayo bweta kati olwo wazze kukola kitolabye kikuleese. Kano amalala agasoose omuntu bamugyeko kawanga ng'omutwe bagubeera gwonna bwe baggyeemu naye ebisigadde ne bibeeramu. Kati amalalo gano ag'okubiri simanyi kyabatetenkanyizza kubanga balabika nti babadde bamutuuseeko, naye ngenza okuzuula okwekaliriza ennyo nga muntu nga bwe baali bamuzinze era nga babakoze ki nga bwe bwakyali muzinge, ekiraga nti omuntu yenna yabaddemu. Kati gano amalala ag'okusatu era nago omuntu tumusanzeemu mu kamwanandaani nga n'ebibaawo byonna bikyaliko ku mwanandaani, kiri nti baatutte omutwe gwa muntu omu. Tunoonya abafu baffe bwe baasemula tusima tulabe oba mwebali oba tebaliiwo, naye ono kati gwe tuliko yalabika yenna baamututte. Shaban byose baamututte. Senga wange Aida Nasuuna ye baamugyeko mutwe.
akawanga taata wange ye bamusimira ye tebamututte ye mwali. Oza yange nze ndowooza nti bano abeenoonyeza oba ssente oba ku basawo Abaganda. Nze bwe ndowooza bwe nti kuba sirinaako wa kikaawa kyange ku bantu abo asobola kuba nti yazze n'abatwala. Tewaliiwo kubanga bataata bange bali Bugerere naye nga kino kye kijja kyabwe awaziikibwa bazadde baabwe. Ng'abe muzzukulu bwaffe era aleetebwa wano. Tewaliiwo walala. Kati twakamala n'okwabya olume twandibadde tuwulira abaana nga baganda bange nga baga nti oba taata waffe tumugyewo oba senga waffe tumugyewo naye nga ate tebalina gye babatwala. Senga wange oyo yabeeranga Kibubbu naye era nga ebijja byabwe bye bino wano ebijja okubeera awo bibaddewo ebbanga ddene kuba abazadde baffe oba bajjajja baffe bakiraba nti okuliraanyisa wali ku kkubo kijja kuba kizibu ne babateeka awo kubanga ate ebiseera ebimu era birimu amawanga ti abalugwala baziika waka naye ffe Abaganda ndowooza twali tutya Abafu ne tubateekako ewalako. Kati gwe omuntu ng'omaze okumanya nti wano kye kijja kyange kiba kizibu ate okuseetula ate ebijja okubisembezaayo eri ku kkubo okuleka bano ab'emitima emibi. Singa omuntu akwatibwako nga ataataaganya abantu abo ndowooza bandivunaanyizibwa n'ekika ekikambwe kubanga kaakati butunuulira ekintu kino gye kigenda okunkomya si wangu okubazzaayo mu balabye olina kati kuddamu bupya ng'aziika omuntu omupya. Kati lwaki nze nzira mu kutawaanyizibwa ng'okwo omuntu waigwe tali nti oba nage nti akamugyeyo mutwala wala abo bandibadde bakwatibwako n'omukono ogw'ekyuma. Nanyondi Saala nze ndi mujwa ndi muwala w'oyo Najja Nakangungi. Kati saawa eno Abafu omu tumusanzeyo wa ttaka ye si wakuddamu kugula abasooka oba biki. Kati omulala gubaziikuddeyo owookubiri omukyala ayita yogo tuli mu ntegeka okulaba nti tufuna essanduuku oba tuyinda ab'ekika abalala bajje kabenzi oba bazzaawo sanduuku oba tugira essuuka ezimuliko zokka tumuzeewo tumuzimbe naye nga tuli bennyanyuvu ku kino ekyakoleddwa tetumanya ani yakikoze oba kuba famire kuliko alina endowooza kuba zisuubira nti omuntu atali wa famire asobola okujjawo n'amanya omufu kati ng'ono gwetusanze gweoyo omusiraamu yasigala mu ddiini yeyawudde kubali ababiri baziikudde naye nga tutegeze ndaba nze mu ndowooza yanga nze kuliko wa famire eyakoze ekintu kino kuba oba ow'ekyalo kuba abantu omuntu asobola ava wala n'amanya bano Abafu kuba bali abiri ebijja bingi senga de baagala Abafu bangi baali badde baziikula wali ebintu byabwe ne bagenda naye baanonyezaako omulala ali yeesudde distance ne bali kitegeeza kuliko atumanyi ennyo wano era tuli benyaluvu kuba eriwo tetumanyi naffe oba bananona kuba balonedde emirambo bazaako fe abalamu tetumanyi kyebinusu basobola batusolako nusu 100 kati omwana wa kojja wange omu n'akironda ne bamugamba kizzeeyo ku malaalo olwaddako maama wange yali oyo Mahadija yali aziisa amanda alina ekyokero kati afuluma ekiro agenda abika amanda ge kati n'alengerayo akatoki n'alowooza oba layiti eva wala kati n'atera ye n'addayo mu nnyumba kati kumakya omutima gumugwira nti keerayo era yakeerayo n'asangayo nusu 2 kigwa kuba wadde watambula osanga omulimu n'ekkubo osanga olaba nga batambula mu malaala ago oba kuba tetugendagendayo nnyo kati wo twabagenza omuziikula era twasanzeko ebibiri ebirala kati awo ne ziwera nusu 5 kwe kumutwala ndooza kati ye bamuguze kuba kadigana amalaala amalala tekuli wadde ekinusu bo tebaba bateekako ku ssente wadde naye kati awo tulina okweyiya nga ffe famire tumuzeeyo jjajjaffe tumuziike
by'okujja okusima abantu sikirabanga. Ekikolwa kino kyempisiza bubi kutwaliza wamu kuba kati abantu bwe baaziika edda okutuusa ate okuyisawo ekiseera ekinene ate ne babaziikula ne babatema empulidenti bamututeka ebitundu ebimu kimpisiddwa bubi nnyo. Kati kye tulina okukola ate kulinda kulaba ono oba naye bamusimye oba bakoze ekite oba bamututte tetumanyi, naye nga ekikolwa kibi nnyo tekisaanira kukola bwe kiti. Abantu bafa dda baziikibwa dda ate mubabonereza babawo ekibonerezo ekyokubiri. Ekikolwa kino kyo gavumenti yalibadde ng'etuyamba kirabise nga tekiri ku bantu ba bulijjo wabula kiri ku bantu nga bano abayita abalaguzi abasamize. Tekiri nti omuntu avudde eri wali n'agenda Najja n'abaziikula nga talina kigendererwa, wabula ekyo kigendererwa kiteekwa okuba nga kiri ku bano abalaguzi abo abasawo abayita abasawo, naye nga tekiri nti muntu wa bulijjo, naye nga kyo ekikolwa kyo kitunula eri abo abalaguzi. Sigamba nti ate kigenze ku ludda ate tekiri ku mufamire wabula bali abalaguzi abyabbalibbali awo kiteekwa okuba nga kyekikoleddwa kiti kuba kati omuntu yafadda ate bamugyeko ebitundu ebimu. Kati tuli mu kutya tweraliikirira olw'embeera eno. Kulirako wankwale wano wenkirabyeko obulabe. Ebintu bino batugamba mbu abasawo Abaganda babyeyambisa okubikozesa emirimu gyabwe gye tutannategeera. Nze Jessica Lugonda Nalongo ndi chairperson ku kyalo Buleega ne baziikula entaana 2 entaana emu ne bajjamu omufu ne bamuggyako akawanga ke ne bamala gamuziika mu ngeri era ey'okubuguutana. Entaana endala omufu bamuggyemu naye oyo yabalemye okuggyako bye babadde bamwagalako ne bataagulatagula omufu ne bamuzaamu. Ndowooza babadde ku bwangu ne bagenda ku ntaana ey'okusatu eno yabadde ya ttaka ziri 2 zabadde za seminti ne bajjamu omufu. Kaakati abantu bano ekigendera kyabwe kirabika bano abantu babadde nga balimu engeri y'olusawosawo olw'ekinnansi. Ffe ng'abakulembeze ba Najja tuvumirira ekikolwa kino ekyakoleddwa ku bijja by'aba Njuki okulaba nti baatataganyiza abantu abaali baziikibwa edda ne babamalako eddembe lyabwe. Mu gavumenti yaffe ya Uganda etwala ssemateeka awa eddembe omufu okuwummulira w'abaakoze eki awummulidde, naye kati baatataganyiza abafu bano ekireetedde ab'ekika okutya n'okwennyamira ate n'okubeera nga bagenda kuteekamu essente endala okulaba nga baddamu okuziika abafu baabwe bano obulungi. Gange bampita Gerard Kyonuka, ndi mukulembeze ku kyalo kino eky'Ebulere. Twafunye amawulire gano ag'okuziikulwa kw'abagenzi kozi gatwennyamizza ennyo naffe ng'abakulembeze b'ekyalo. Twafunye entiisa naye twagala okufuna lunaku lwajjo, naye olunaku lwaleero tubadde tuli awo nga poliisi etuuka. Poliisi bwetuuse nekola omulimu nga bwe mugulabye. Kyetuzudde nti omufu omu omutwe bagenda nagwo bamuggyako omutwe, naye ekikolwa kino kyatwennyamizza nnyo ffe nga abakulembeze b'ekitundu. Kale twongera okivumirira ne sekuvumirira yenna nga tulaba ekikolwa kino kibi, kiteeka ekyalo mu ntiisa ey'ekitalo, era tuvumirira nnyo abakoze ekikolwa kino. Era twagala okulabula nti ebyokwerinda tugenda byongeramu amaanyi, tugenda kwongeramu amaanyi mu byokwerinda eri ekyalo kino ku nsonga ezifaanagana bwe ziti, okulaba nga tekiddayo nate kulabika ku kyalo kino kubanga kitadde abantu mu ntiisa ey'ekitalo